Yes, updates ku Prejan Media essaawa zino banyingiddewo era nga kyenkusaba video eno gimpeere like osobole okubanga era weekumira ku mukutu gw'atannaba subscribinga onyige n'akade oleme kubanga osubwa updates zonna eziba zeetooloola mu nsonda ez'enjawulo mu ggwanga erya Uganda era nga n'essaawa zino obutakulwisa mawulire ga nnaku nnyo agava mu nkambi y'ekibinja oba kiyite ekitongole eky'abannamagye ekimanyiddwa nga Updf. Era mu mbeera eyo omukyalo oyo gw'otunulako awo omuwala oyo amanyiddwa nga Phiona Rukundo. Omuwala ono yatomerwa emmotoka eya Updf oba giyite pick-up, baali bavuga emisinde mwattu ate ne batomera omuwala ono nga 29 omwezi ogwa Desemba 2021. Era mu mbeera eyo omuwala ono n'aluzinga omukono gwe ne kazini we omu gwe yali atambula naye ku boda. Era kati State House yo nesalawo nevaayo mu January nga 5 nesobola okubanga omwana ono yamuwa obukadde 5 bumuyambeko okubanga bubaako kye bukola. Naye ng'ate omuwala ono bambi yali akyalina operations nyingi zakyagenda maaso n'okufuna olw'embeera gye yayisibwamu. Era mu mbeera eyo omuwala ono abadde yeetagira ddala obukadde 4 ne baddayo eri ekibiina oba ekitongole ekya Updf Abamajje bagezeeko kubanga omwana ono bamwongera ku musimbi asobole okubanga yejjanjaba. Mwattu ate aba Updf bo bakamutemye ne bamugamba nti bo tebalina oba tebali responsible ku ekyo kyamutuukako kubanga bo bamanyi nti akasente ko ke bamuwa kayinza okuba nti kakola ki kamumala. Naye ng'ate essaawa zino omuwala yeetagira ddala obukadde 4 asobole okubanga afuna obujjanjabi. Ebintu nga bino bihapeninze nnyo mu ggwanga erya Uganda naddala mu kaseera awo ak'emabega ku baana aba National Unity Platform bazze batta abaana, bazze batomera abaana naddala nga bakozesa bino ebimotoka byabwe. Twalaba omuwala Rita bamutomera zikabangaliza poliisi, omwana oyo bambi n'afa mu by'okusaaga bw'atyo. So noono omuwala bw'atyo bw'ali. Twalabako n'omuwala omu abaali bagenda ku ssomero gwe bakuba kakanisita katiyagaasi n'ayulika yenna omumwa. So ebintu bwe bityo biba bikyagendera ddala maaso mu ggwanga erya Uganda. Naye ng'ate mwattu bagamba okuyimirirako oluusi ne families zino ate ogenda okulaba nga boogera olulimi oludikya. Naye ng'ate bakwata omusimbi ne batandika oguteeka mu bintu ebitayambira ddala muntu wa wansi n'okuzimba eggwanga. Kyova olaba omukulu Bajjo ennaku zino yazzeemuko ku magezi era w'otunuulira vidiyo ze yavuddeyo n'agamba nti byonna bye mukola Bobi Wine ne we munaamuleetera abasajja ameka bamwogerere boogere biki bakole buli kimu byonna bijja kuggwera nga mulina okukola ekintu kimu. Bwe mwagala omusuula mugezeeko okubanga mukola kye bayita service delivery, mukolere abantu bye basinga okwetaaga, mulabe oba ebintu bino mulabe oba temujja kyusa mitima gy'abantu kuba abantu kye basinga okwetaaga service delivery, naye ate mmwe mwekkusa mwekka. So yoyo omukyala Phiona Rukundo eyatomerwa emmotoka oba giyite pick-up eya Updf nga 29 mwezi ogwa Desemba era n'aluzinga omukono gwe n'aluzinga ne kazini we. Naye ate mu mbeera eyo essaawa zino bambi yeetaaga obukadde 4 naye aba Updf bakamutemye nti mwattu ebyo ez'ensonga zitukwatako olw'ensonga tetuzimanyi nako. So bwe bityo we bikyali ku Prejan Media nagambye ffe tukuwa updates ezigenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda era nga omulimu kulikinga vidiyo eno onyige n'akade osobole okubanga tosubwa gulire lyonna.